mwanyina zafudde babiri. Allahu akbar walillahi alhamd. Teri shiriki gye bataakola ku mulambo. Natunuulira omwana wa taata nga balina ennyimba ze bamuyimbiraawo, naye bwe balengera omuntu ng'ajjanga beebuzaabuza olufuluma bwoti nga batandika ennyimba zaabwe. Baawe teyasaalira mukyala we, bashiriku muli babi. Baawe yali mu kisenge awo ng'akutte olugoye akuuma mayiti nga bagifulumya adduke mu lusuku, omuzimu tegumugoberera. Byenjogera nabiraba. Baleeta embuzi mayiti nga tebanakugisiba, baleeta embuzi enzirugavu, mulungu omuli mayiti. Ekiro bafulumya mayiti bagitwala mu lusuku. Wallahi alazim, mwanyinaze babiri nguwaga bwerere amanya g'emisambwa dize emisambwa amanya gaabwe. Bagenda anza okuba olwaleero saagala babiri, saagala nakato, saagala twala amanya gamu, osigaza amanyago gennyini. Tewesembereza misambwa, tojesembereza. Ogenda kuba musiraamu, emisambwa tegisiramuka. Nyina omusambwa gwe nagamba nti oli mukwano gwange lwaki osiramuse, naga nti esusiramuka. Naddamu nengobuuza nti kati amazaani ejja kugenda kukola butya, naye amazaani batukuba amanda g'omuliro tudduka kwekweka. Tosalira balongo. Omuntu azaala abaana bataano, abalongo ne bajja nga lwe luzaalo olw'omukaaga, naye olw'okuba nti ali mu ddiini y'emizimu eno ey'emisambwa egy'abalongo, agula embuzi bbiri n'asooka alimba imaamu nti ngenda kusalirako amaana akiika abalongo bano abakulu n'abaleka. Lwaki akikola ekyo? Misambwa. Singa obeera nga oli mukkiriza omujjuvu, bw'ofuna embuzi zo sooka osalire bali abalongo balekaawo, ate banaafa balagawo, banaalagawo. Wamma mukyala wange, abalongo bafuta abasalira embuzi tebaliiwo, olongo webali twawemula tebaliiwo. Akati mwe shaitani ebabuzaabuza, ekyabeeyi kyange, shaitani ebabuzaabuza. Beno musiraamu omujjuvu togondera shaitani. Omusiraamu omujjuvu bajja babampuliriza taleekaanira wafudde muntu. Laana Allahu naiha wal mustamia. Hadithi egamba Allah akolima atema emiranga nga akaaba n'awuliriza. Era oli bwajjaga tumamaze bweyongereye kubanga agenda kusiiga ezambi. Mu busiraamu situleekaana aba mubisaamu kuba bampaana. Twali abantu oli yafa naye ng'omuntu n'emuddwaliro teyagendayo kumulaba. Naye bwe baleeta mayiti Allahu akbar walillahi alhamdu, n'alyoka alayikumussalaamu n'alyoka yebba wansi ebigo, bamaze nfudde egodere obamaze naye nga ne muddwaliro tagenzeyo kumulaba. Beera musiraamu omujjuvu toleekaanira bantu. Beera omusiraamu omujjuvu toleekaanira bantu. Mu busiraamu situleekaana. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafiirwa omwana ne bamulabanga amaziga gakulukuta ne bamugamba ati ya Rasulallah, naawe okaaba. N'abaddamu n'abagamba nti innal quluba latahzan, emitima ginakuwala, wa innal uyuna latadma, n'amaaso galeeta amaziga. Naye wala naqulu, situyinza kwogera kigambo kyonna illa ma yurdi llaha wa rasul, illa ma yurdi llaha, okujjako twogere ekyo kyokka omubaka Allah kyasimba. Toleekaanira bantu. Omusiraamu yenna taleekaanira bantu.
oba afudde omwagala oba tomwagala, oba nze bbaawo nze afudde, oba nze mwannyoko nze afudde, oba taatawo nze afudde, tolekalira bantu, ogenda kufuna omusango. Omusiraamu omukyalo omujjuvu talekalira bantu. Omusiraamu omujjuvu, omusiraamu omujjuvu tasobola kulumbe kusuuka naku ssatu. Omusiraamu omujjuvu omulungi tasobola kulumbe kusuuka naku ssatu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, la yahillu lilmar'a, tekikkirizibwa ku mukyala yenna tu'minu billahi wa rasulihi, akkiriza Allah n'omubaka, an tahidda ala mayyitin, okusula ku lumbe fawqa 3 layalin, okusuuka ebiro bimeka, illa ala zawjin, okujjako bbaawe bw'abanga yafudde, 4 ashhur wa 10, asula ku lumbe okumala emyezi 4 n'enaku meka 10. Ge mateeka g'obusiraamu ago. Ye n'okifuula sunna nti buli afudde wa mulina okusulayo wiiki 2 mwezi. Saba Allah agonze baba bamwe lw'onoosulayo okusuuka ennaku 3 osaaye ng'ekisenge kitaddemu omulala. Allahumma ate genda abasajja mwafuna awo enzo w'amasavu yadde nga ndabikanga omukadde. Wama nalongo wange ogezanga n'osulayo ewiiki, ogezanga n'osulayo ewiiki, ogenda okudda kufula, ogenda okusaamu gondi ekisumuluzo nga tekiggula ng'amannyo nga kyusizza. Omusiraamu omujjuvu tasobola ku lumbe kusuuka nnaku 3. Naye ekikusuza ku lumbe kiki? Kyekikusuza ku lumbe kikikusuza ku lumbe bakulabe nti kakati oli mukyala w'amaanyi, kiki ekikusuza ku lumbe? Kiki? Kuuma oli genda osule ku lwa Museveni kali mu myaka 9. Mulyekolamu omulimu gyabadde kati jjajja nga bwawumudde tubeere mu kisaawa awo, nomugende mu kisaawa awo mwebaka. Ndi ku musiraamu mujjuvu, sikugaana bw'osobola okubeera omusiraamu ow'ekitundu n'ogenda mu nsiri nezikuluma, temuli mu mbeera erimu. Kansembyeyo n'ebintu bibiri. Omusiraamu omujjuvu tafumbirwa atali musiraamu. Omusiraamu omujjuvu tafumbirwa atali musiraamu. Allah tabaraka wa ta'ala atugamba, wala tunkihu almushirikina hatta yu'minu, temufumbiza abaana bammwe kubafumbiza abasajja batali basiraamu okujjako nga bamaze kufuuka bakkiriza. Obusente bubamalamu. Bagenda nti oli bwabeera ne ssente kakati kibaaki oli katayinza nga nimba sibalabye oyo bwemba ndabye ani akunimba. Bagenda nti bw'otabalanyama oli amezi. Haramu abantu bamanyi mwengera mbizi, era bw'olaba bw'oyogera ku mbizi buli omu atunulanga akaaba. Naye bw'oyogera ku kyokufumirwa omukafiiri buli omu ng'agatekatundawe yategekera oyo akati katundawe tekatekera mbizi, genda oli mukikolomu ojja wegulire ekiro osiike. Tubeere abasiraamu abalungi, twagala abasiraamu mu ddalasa eno bakole enjawulo. Nga mukyala munnaamu afa abantu ne badde ne bayimirira ku layini. Lwaki ngamba mukyala munnaamu? Nga Sekaluutu afa ne mujja ne muyimirira ku layini, n'omuzimu gwange ne gumanya nti seeka 40 Nabbi ge yayogerako agamba takola shiriki agafunye mu bakyala babadde asomesa mu ddalasa.
okufa tekubeera wala, wallahi tekuli wala, okufa tekuli wala. Kubanza nyina bwe natuuka nga ndaba mbulamu katini naye ate okumwala si kwe kufa, ate si buli alwala nti afa, si buli alwala nti afa. Era akati mujja kulaba nga kuba ekidaala wano nga mbasizaayo, siri mukadde kojja ndi mukadde, siri mukadde, siri mukadde. Nolwekyo tofumbirwa mukafiiri, bwe busiraamu. Allah bwakugerera omwana wo n'agenda afumbirwa omukafiiri, mujjeeyo. Bw'aba aganye okuvaayo, muzire, muzire, mwawule, abeerewo omukafiiri we, naawe osigaze eddiini yo, ye musiraamu omujjufu. Babagulira amagoma simwambala, ani yaloga abasiraamu? Ani yaloga abasiraamu? Tubeere abasiraamu abalungi. Obusiraamu ne kalica byawukana, tebibeera wamu. Obusiraamu bwe bulina okubeerawo, kalica ebeereza engeri mu busiraamu munda, ye kalica entuufu ey'okugoberera. Kalica ekubiriza abantu okumanyagana. Yes, eyo kalica nnungi.